Ani akuba ebicupuli wano e Uganda? Ani kabaka wakuba ebicupuli? Kubanga kakati kirabika akazanyo k'ebicupuli kakyuseemu. Mu banka ya gavumenti yennyini mwe basanze ebicupuli, mu banka ya gavumenti yennyini mwe basanze ebicupuli, era nga eno Post Bank teri ndala. Ebicupuli nno si bitono bye basanzeeyo, kubanga bino bibadde bibalirirwamu ssente ezisoba mu bukadde 5. Muganda wange, bino babisanze mu kifo ewakuumirwa ebintu eby'omugaso mu banka oba documents oba n'ebintu ebirala. Kati munange ne ssente zino gye zisangiddwa mu banka oba Post Bank eya gavumenti. Kakati gana amawulire oba oli awo geewuunyisa, era nga nateranga okubagamba emabegako eyo nti wano e Uganda okwewuunya tekyewuunyisa, kuba buli kimu kyewuunyisa. Kakati munnange, lunaku lwa Mande, naku z'omwezi 25 Novemba, bubadde budde bwa kumakya, poliisi wali mu Elgon Sub-Region etandise okubeera nga enoonyereza ku circumstances oba ku mbeera butya empapula zino eziri fake notes, ebicupuli. Nkugambye bino bisoba mu milioni 5 byasangiddwa mu kifo ewakuumirwa empapula ez'omugaso mu banka eya gavumenti Post Bank Mbale branch. Kakati kino muganda wange kireesewo obwonkenke obw'amaanyi, naye nze nga Uganda at large nyinza okubagamba ekintu kimu nti embeera bweti bwetandika okuba nga ebeerawo, kiba kitegeeza nti waliwo obutali butebenkevu, kubanga e Kampala no one is safe. Oyinza okwesanga nga bajja kukwata Besigye nga bamuvunaana emisango kati ng'ebyo egy'okwagala okuyeekera gavumenti n'ebintu ebirala, naye nga gavumenti yo yennyini yeeyeekera dda. Batulugunyiza abaana ba Nuupu wano nga bababuuza baane babateekamu ssente mutugulire pulaani eddako, naye nga gavumenti already yo nga yo yeeyeekera dda. Kubanga kino nga bwe kyakoleddwa, nsuubira okuba nti essaawa yonna nga batugenda okunoonyeza kugenda mu maaso, bagenda kubaako engeri gye bakizingazingamu, naye ng'ebicupuli ebyo biri byokka. Kati bitulabye Embaale biri byokka. Ani asaasaanya ebicupuli mu ggwanga wano? Kakati nga bwe nkutegeezezza nti customers n'abantu bonna okutwaliza wamu, customers mu banka eno Post Bank ey'Embaale batandise okubeera nga batya, kubanga buno bunkenke bwennyini nti oba oli awo banka eyinza okuba ekuwaayo katugezeewo papula, katugeze oba oyagala nga $50,000, katugeze oba bwe bupapula obw'etaano nga 10, olwo nga bo bakuwaayo mupapula 10, bakuteramu nga 2 obw'ebicupuli, 8 nga bwe bulamu, nga babuteekamu bwe batyawo. Kati weebuuza nti bwe baleeta ssente z'ebicupuli ndaba batera zikubamu ebituli mu banka, naye kati bano bakyazikubamu ebituli ebyaddala bano, kubanga era mu branch y'emu ey'Embaale nga bagamba nti era jjukira waliwo gwe baasiba nga ssente enkadde zitegeddwa okubeera nga zokyebwa, nga ye kyakola nga azikwata nga azeezipika. Naye bagamba nti ekyo waliwo omukyalo omu omunene ennyo wano, omunene ddala nno, omunene babaga nti omunene yo munene, the biggest, nti ssente ezo mu banka enkulu nga bazimuwa nga ye akola ki, era nti nga bagamba nti ssente eziva ewuwe nga buba bupapula bukadde nnyo, nga ssente ezo azizzaamu ye n'azikozesa, tebookya ye tabazookya, ye azikozesa, azisabayo n'azikozesa okugula ebintu, genda mu supermarket n'asasula ssente obukadde nnyo. Kakati ng'abantu beebuuza nti oba oli awo banka ssente zino ezikozesa okubeera nti nno ate eziwa customers abaze okwewithdrawing, oba nga waliwo akabondo munda akaba cartels akali mu kubeera nga kazannya emizannyo gyako egy'ebicupuli
njagala okubabuulira mu banka eya gavumenti bino gye bisangiddwa. Kakati ekifo kyeboogerako kugambye mu banka ekikuumirwamu cash oba ne important documents gye basanze ssente zino, era poliisi bwetyo ebakanyina omulimu gw'okubeera nga enoonyereza. Already mu kunoonyereza yakutte dda kubamu ku ba staff members aba branch eno ya Post Bank Mbale bakole okukola okunoonyereza, era nga bino byonna tubifuna okuva ku akulira marketing and communications mu bank eno ya Post Bank ku branch y'Embale ayitibwa omukulu, ayitibwa Miss Akola Priscilla, yakulira marketing and communications mu bank eya Post Bank branch y'Embale. Kakati omu ku ba staff ba bank, era nga bali ebiseera ebisinga obungi baba tebaagala kubeera nga amannya gabe gawulikika, ategeezeza n'agamba nti bino byazze okubeera nga bitegeerekeka oluvannyuma lw'omu ku ba bank staff okubeera nga asikayo kabbando kamu aka cash mu kifo gye bakuumira ebintu eby'omugaso mu banka, empapula n'ebirala. Kakati olwo n'akaleta ku kawunta, munnange bagenda okubeera nga batunuulira kabbando kano okukeekennenya nga kalabika si katuufu, era ne batandika okubeera nga beebuuza ye zino ssente ddala namu. Kakati ssente zino bagamba nti ziri mu bubbando bwa $5,500, $5,500, era nga okusinziira ku Elgon police spokesperson akakasizza bino byonna n'agamba nti bakyali mu kunoonyereza ku keesi eno, nga tebanaba kubeera nga ate babiteeka mu kkooti ez'amateeka okubeera nga zisalawo oba ddala bakasitoma, oba waliwo kasitoma eyaleese ssente zino okuzidipositinga, oba waliwo kateera ddala mu banka eno, waliwo akabondo k'ababaaya abadiininga mu bicupuli, naye nga bo munnange ba officials, ba bank officials bwe baalabye kabbando kanako $5,500, kitegeeza nti kabbando ebiseera ebisinga obungi $5,500 katera kubeera mu $1,500,000. Kakati olwo munnange bwe batyo bo baaripootingiddewo okusobola okubeera nga banoonyereza ku nsonga eyo, era nga bagamba nti buli bbando katugeze $1,500,000 nga babugase wamu wa $5,500 babadde babuzaabuziza nga babisseeko obupapula obutuufu obw'M$5,500 ku ngulu, kati fake notes ne zibeera munda okusobola okubeera nga bazibikka. Era nga munnange ssente zetwogerako nkugambye ziri eyo mu bukadde obusoba $5, era nga omukulu Tiatika ono nga ye Elgon Region Police Spokesperson amaze okubeera nga akakasa bino byonna nti bituufu okunoonyereza kugenda mu maaso. Kakati awo abanyampi soobera okuba nga bebagenda okuluggwamu, kubanga ekyo kinene nnyo, tolina ng'ejjo kinnyonnyola obukadde obusoba mu $5 kuliko obupapula kungulu obutuufu, endala munda za bicupuli. Awo we tuli naye wali mu kati wabula muliro.